So tuli wano ku National Theatre nga bulijjo ali waliwo abagenda otandika oyomba yogera nga tolya nti programu ya nnyoko yo ndujjeeko akajanja bannange social media bakyali ba inlo bafuuka social media family sina family kigezo kwaba tufaako nnyo banyee batufaako buli kamu bakalingiriza buno bampadde buwe buno bugundi bwa nnaanansi babuyita pulisipisi muno omuwabulanga n'otaseka kati osese ki afunyemu ki it's okay somehow dried pineapple fruit salads slices Yeah. So siziriridde naziryako ku 2 ku 5 naziriddeko ne kakaaga 5 kalo yazimpadde tuli wano twesanze naye nga njagala tusooke mpiseewo bannange lwaki ogwa mu bintu tekyetaagisa mpola tukolera naye tubafugira ekifo kyabwe naye tubafugiramu amala gatambula bwatyo gaffe bw'omala okufuna ka wifi tuliko omuwala akunyiga amasaaji lwayi kirina okuba ennaku n'abasajja be baagala noddeeka nga tosongoleza ku mukazi mumwa wabanga tasaba bikolera ng'ogenda nga babikolera totawana na mukazi wa mumwa tulina hijab nation ng'ennaku z'omwezi 31 August nfunye wanaaja ati aguze emmeeza atambula ne kalo kale atambula ne ba rich aunt anguzeeko emmeeza ya miliyoni 3 abuuziza emmeeza ya sene meka konze miliyoni 3 njaggula eyo saba ku nnamba yo liyo kyova nze kalo kasanakola gogenze ku Palmaji nemmanyi owonye emboozi z'abanaku nemmanyi owonye empalana z'abanaku owonye empalana z'Oluganda omuntu akola nange ayogera Luganda tamanyi yadde akazungu tasobola yadde kwedifendinga mu luzungu n'obuuza now this idiot empalana mu Luganda tegambye sima anti emirimu gye tugendako tusanga balina abakozi baabwe nga naye era bwe waliyo leka kwerabirayo nnyo nabyo naye ngera oluzungu lwange ng'oyogera luzungu naye ng'empalana gy'oliko yaba Luganda ate ati nga mbaddamu mu luzungu ng'otaba tetugenda wala ebyange wabirabanga nti kalo kati yayombereko naye mulina gwe mwali mwewalana naye aliwa ng'okyaliyo ku spark balina bye bakugirawo mu programu awo nno ne mmanya nti kati luno olutalo sinze ggwe naye terwatabuka nnyo anti obuzibu bwange nveeva nkuddamu mu luzungu namaliriza ensonga z'obusungu ne bukwayo nenkeddenena tetugenda kisulamu olutalo olutaliimu ssente oba olugasaamu lwaki so hijab nation naawe ogenda kugula tiketi naye abasiraamu boogulira waliyo ordinary 5 waliyo VIP 10 naye kati gwe kooli ku Palmaji waliyo n'okugula siiti ku tebo 38 kooli ku Palmaji naye abantu boogulira tiketi ez'okumi ompagireko ng'abantu 10 bankuyiseeko nedda kalo tokyetaaga kulowooza tokyali ku Local TV ziri sente zijjira mu ddora ate kyemanyi ku Palmaji kuba bagamba nti nga 28 ziba 28 si kyekyo bambira ebyaffe bagamba 28 emizimu ne gimala kujja wawona ennaku ya local nakulaba oyogera luzungu ngezaako oluzungu olwensinga naye n'Oluganda luba oli planned kid lwaki ogera nnyo oluzungu amasomero ge nasomeramu wasomerawo Kitente primary ngendako ku Kitente Hill for O level then nengenda ku Prince Charles International Kachiri omalayo tamu 2 nengenda ku Bishop's SS Mukono nenvaayo nengenda that was for my A level nengenda ku Marcah University nenkolayo certificate in computer application nengenda ku OMCAT for January Mama yali alina ssente taata bakwera single mother nedda taata ne mama baali wamu nga balina tuli baana bana mama mwe balina ssente lwaki amasomero gasomeramu gawulira
Kitate primary nga twasomayo n'abantu. Lwe luzungu lw'olina ate mutukudaalira nnyo naffe twali twagala okumanya oluzungu olwo. Naye amasomero ge twagendamu. Naye waliwo era abaluyize obukulu. Waliwo nange nduyize bukulu. Naye naluyinamu just nga ninamu fiyayo dwogera. Kati ndwogerera ddala nsabula. Era mbeeraawo ne ndeeta vocabularies nga abantu tebaziwulirangako. Nenziyiwawo. Ne bagamba owaashi. N'olaba effitina. N'olaba effitina y'Abannayuganda. Nakulaba ng'oyogera oluzungu. Ngajiwa oluzungu? N'owulira otya? Awo nayitako wano ku National Theatre ng'olina mweyogera nawo oluzungu ne ŋŋamba zubeedowa. Ndoza n'ogamba ki? That's my girl. Nensemberako. Nga sisisi. Neŋŋamba oyo mumanyi. Omumanyi? Mumanyi. Gwe nk'ogezi oli ku family? Family bagigendako ng'olina activities z'okola. Tolina activities zo? Nawereka. Kiki? You don't have an activity? No, man. No Not at the moment. No jiggy. How do you live? I live by living. How? How Without sensitizing the country. You survive. Yeah. So you don't sensitize? Nedda bano. How? Nawumulamu. Emikolo wegikola nnyo. You over sensitize. Nedda. You're in leave. Omubiri gwange gutambulamu n'omutima gwange. Omutima guba tegulina vacancy. Guba tegulina muntu atudde mu vacancy eyo. N'omubiri guba kati olinayo muntu yenna. tegulina. Ne bwe nkugamba ntumira ku bebi. Ne bwe nkugamba ntumira ku bebi. Ndeeka ne weewozaako. Wano tubeera free. Yogera omuntu gw'olina nange omukubire nako njogeremuko naye. Nga sister wo. Anti yogera omukazi Kalonzo kubeerawo nga tolina musajja yenna. Sirina. Kiki ekyatuukawo? Ewange mbeerayo na mutabani wange n'abaana. Tolina yadde akulimba. Akumalira obudde waliwo bana batumalira obudde have you had lunch? Nga taziweereza. Kati ate oyo asobola omalawo wiiki. Tosobola kwogera nange wiiki namba ng'onyumiza how are you, good morning, good night. Mu wiiki oba oyagala soni nga mmeka? Oba oyagala ng'akuwaddeyo nga mmeka? Totya bano baveeko kalo. Eno ensi wagimanyiira. Bakuba. Naye teri asobola kujogerako kati kintu kinnuma. Teri tekyali babyogedde baabimalayo. Tebalinayo kapya. Wiiki. Mu wiiki omusajja alina okuba ng'akuwadde sente mmeka nga yakatandika okukwanga. Kisinziira. If it's a normal week, I'm not going anywhere. I'm just in Kampala. Check on this business. Nakyo kimenyamu. Nange namaani ddala kimenyamu. Kyebava bagenda. Bali. Obeera bize nnyo. Baliwo. Kati ne wiiki kibeereko nnyo ekyo saagala onzijewo. In a week how much? Raja tuwontegekerayo buno obuntu. Don't take it personal, eh? These are normal things in a normal week. Week? Simanyi bayibe sikirowooza nga nawe. Olina just kumpa. Tekubaako limit. Kati gwe wagamba nti kuwayo lunch alina kuwanga mina. Lunch? Nti Carol go for lunch. Ekitono ennyo nga abiri. Lunch. Kwange eba yangenze ekka. Ate ka upkeep. If you call me and I'm with a friend, of course oba ozongera. Nga like 500. If I'm with my friends, because I mean, kati wakati simanyi. Kati zingaasefeewo. A week. Atazinamu. 500, 400 minimum. Because nina mukwano gwange. Nina okuteekamu amafuta amatonotono kufiira nga up tank. Tuvuga tank eri hafu. Twavuga mmotoka nga erimu ku Kasita katuuka awo mba ndi mweraliikirivu nnyo. olina vugiramu Alina kuba half half tank oba waggulu. So tosobola beera na muntu nga tosobola kubeeza mu half tank. Si alina okumbeezamu kubanga era ogenda okujambulamu. Just in case nga abyeyingizaamu. Anti bw'obyeyingizaamu olina okumakinga sure nti osobola obimaintaininga. Me it's all about consistency. So tovuga mmotoka nga teri mu half tank. Kireke kuba abanaku bagenda kunyiigira kuno. Obalabe basongoza emimwa. Nyera munnange. Naye abantu abali bamiitinzeko n'onsanga random nyinza emmotoka yange tekka mu babiri. Kyo nakigaana. Ezo no. Omuntu ng'olina obusobozi oweeteramu amafuta. Gateekemu. Oleme kubeera ku pressure.
ezo mbeera za bwavu okulinda omusajja ogakuteeramu mbeera za kinaku kinaku rather omuntu ng'omutima gwe munaku ng'alina ssente naye naaga nninda bampe sisobola kusaba nze kintu kye sisobola kwetuusaako so sofa obulamu buli butya Caroline Marcah obulamu bweyagala nakulaba omwana yeeyagala wamukolerawo birthday ya biliyoni birthday y'omwaka guno nga yabaluma nnyo yatulumamu lwange tulinange ku mutima yebeera nga fitina owulira mulinga omuntu kyakoze kikuluma kati omwana bye yasaba yansaba mmotoka ne baby dog nemugulira ka Maltese ka dog it's white Maltese kaali kameka ka Maltese njagala kulya mwana wange dog omanyi bate simanyi manya gaaso gwe ka Maltese kameka kisinziire kagulidde musanga kizigman ya wogula mmanzi maintenance nyangu so long as you get the dog food amata wegali byesinga okwetaaga amata na mmere yayo so kati wakagula meka ka 3 months nokagulira enkoko Maltese ali enkoko naye bannange wano wetulaga omunako wa fitina wakufa no by the way omuntu naina embwa atimanyi Maltese zino German Shepherd bichi they love meat but Maltese it's baku-advising nnyo giwenyo kale osobola kale ogula omutwe n'amagulu n'obugulu naye kati gogula webaawo akoze ogula abewaka ne balyako esigadde netugiwenga nga namu enkoko ate esooka kufa negakabwa kalwale kati ka 3 months kameka kali mu mmeka I think 700 abitano nsanvu akabwa obubwa Maltese wansanvu atekeko n'okulya enkoko atekeko ne geisha naye asobola kati waliwo abazirunda abazikola ki waliwo abazirunda abazigaba nakugana embwa yange yazadde nakuwa ekirabo ezizaala nakuwa ekirabo Jacob yali ambaddeko omwana wo kati kyava yazaagala awo oba wazimetero zaagala no he just loves animals he loves pets yeah he loves cars he loves pets kati emotoka wamuwa kikaaki anti n'emotoka z'abaana nazirabyemu ebika wamuwa Ford Ford yameka mu motoka z'abaana 1.8 mugiteekamu naye amafuta I have charging kale ngambye kakadde ogule tiketi okampe nawulya nga nkuyiseeko nnyo naye nga wagula akabwa k'ensanvu eno gye watuleka wabi nnyo omwana awezezza myaka 5 omwana awezezza myaka 5 kae mami this year I want a Ford but bw'oba oyina mwana omuwe don't mind about what people say bamuwe kada nomala omwana n'omukola ne pati anti kati ate emmotoka nali nina gimuwera ku fate kale ate ngimuleetere buleetezzawo mati waliwo abaana gogamba musigenda kolya party but I'm going to buy for you your Ford and the Maltese kati n'okola pati ya bangamba bukadde bwali meka babimanya ni abikugamba simanya aweza omutwalo gwa $1 nga tebabaze ebirabo bye waleeta bakulimba ebirabo sinza yabireeta I just got the car the dog came later on I got the car netukola we kate yali waka just omwana yatekawo tent yemwe neyakasolya netukola diko yali tim yali white and water blue nekirala abuuza of course kati abaana basoma awulya banne nga babingira my daddy you know yeah but he has enough people he has my brothers he has my dad is amazing batata bapenga bayagadde abaana ba kwatawo nyini olumu mmuteeka nina mukwano gwange alina omwana we taata we omwana gwalowooza ye taata we kulaavu jjajja we gyamulazi they have a very beautiful bond with my dad babantu abalinawo bamumala tolaba teyeetaaga kumujjuzaako mujjuzo no omwana omulenzi yenna alina yeetaaga father figure that is the truth but mukama yanyamba nti taata wange waali era amuguloominga wabaze once in a while
most of the times my dad always passes by because I live like 10-15 minutes from me. They walk out. So, hey, after time now meeting, my son is not lucky. Kitayo waneetereza alabika anajja na yamanyi yese mbulawo omwana nga wa nnaku 3 akumulako physical. kati tawulira nti amesi yazaala nnaku 2 because he flew in when I gave birth and then omwana ne bamusala mu nursery ne tugenderayo n'amulaba then he said simanya he had to go back simanya kolende ebyali awo saabitegeera n'agenda ndowooza ng'alinze tumukubire naye nze tusobola kukubira musajja nga wanzala nga wakazaala wakiruma nga wakazaala nga taata taliiwo. Those are emotions, of course, zibaawo, but we had already set ourselves apart. So, yeah. Nokkiriza ku mutima. Nali nakkiriza dda. Kati so wagenda ozaala nga tebikyakuluma. Nali ndabika ngomye. Ate wawe kaakwagala nnyo kati olwo. Awammwe balina okuba bakuzizaamu ku kyekyo. Nedda mukwano. Ewaffe teri kyekyo. Actually, I was living with him. I was living with the father of my son by the time I got pregnant. But then, again, the girl went and said, "That's 5, and then I'm 6 months." No, chitango liwo. Hey, yatwala chali wange ku vacation. Mukwano gonfa. Si bestie. Naye nga just mu mikwano gyo. Nalondamu namutwala ku vacation. No kitegeera. Bali awo Zanzibar nga bali amatu. Bufaananyi bwakugwako oba waliwo bali benyewe baabukuwere. Waliwo kyali wafa yabitegedeko mukina n'abina nga madamu akomawo enkeera. Ng'oli lubuto. Nenvuga nali nkyali mu Benz nengivuga nengenda nempikirira wali ovuga Benz amazigo gakabira mu Benz. Yeah. Oh, I know. How are those tears in the Benz? I remember that was my first biggest birthday party when I was 21 years. Never ampa Benz. Yali 380. Yeah. Yeah, kwa Benz. Yali 380. Benz. So, amaziga go mu Benz gali gatya? Gegamu. Gegamu n'ag'ekigere. I know. Mbeera mbagamba wano bawakana. Nabagamba kabira mu cruiser, kabira mu Benz. Yawukana nze nakirabako because kati ffe tukabyeko ku maziga g'ekigere, tugabyeko ag'enjala, ne tukabako n'ag'okuba ng'okaaba bw'ogamba kangende kujja basimbye ku mmere. Yawukana baddiya. Mabi nnyo. Mabi nnyo. Sista togafunangako. Galeke togayoya. Togasibanga ne Mukama Katonda. Mabi nnyo kuba okaaba akasana bekakookya. Okaaba awaboda gamba vayo naawe. Babikunyumiza. Tobireke tobisabanga. Nali mu Benz era ne muvuga ne mwera. Nogera n'omujja ku ntebe. Ng'osirise. Ntuukayo n'andaba. Kubanga ye yasooka newaka. Yasooka okgenda. Olinga tannaddamu kugenda. Kati namala ennaku 2 ne beesanga ova ku airport ne bagenda. Kati n'okudda. Madamu yasooka okukomawo. Ng'oli avugayo ennaku ze nga zize okudda. Ne mukima ne mutuuse wange nabuka neba yamusenge n'akubira abantu beekala agenda kunsaabu byali bingi awo. Yali ategedde nti otegedde. Kati ate ovako bakanabbawo ng'ate nza ku kimwe oba mulalu ng'ate tewaŋŋambako nze yaŋŋamba genda kulaba maama we. Kati maama we abeera ku airport. Wakima kyaliwo? Tewakima mwami? Namukima nga welcome back. Singa waŋŋamba because she was living in my home by that time. Asula nawo kyokka n'agenda n'ebbaawo. Omuntu bw'afuna obudde ate ava ku bantu naye ate tubaviireko wa. Tetusobola bavaako wabula tujja kuta emikwano gino nga bwe tukwata emirala nga bwe tukwata emirala paka we tulifa. Abantu bagambe nti azunga mu mikwano naye nga that's the way to go. Togenda nga tunyiza ate tubabeereko nnyo. Emikwano eringa laavu. When you get heartbroken, kati kyekyakunobya. Kyekyakunobya. Yakomawo. Madamu nga yagenze ne tutu ate yajja waka. Nagamba abantu wenyingirayo omulala nagenda kuntematema pitepitepite. Tutulamu ne tutuulamu ate n'abiteekamu amateeka ng'ayagala nfulume. I'm not secure in Uganda. Eyo babinyumiza ngira muteeka. Alternative either sigalamu enju ozaalirawo okola ebintu byonna munange nze njagala obulamu bwange. Abawala nsiiba mbagamba
omusajja wabanga akitinga ekifo ky'okulwana ogenda onnoonya shami mu mwekume sooka okwate bbaawo sooka ogenda omukebeze kubanga abaana bali abanyirira balwadde ogenda lwaliramu eyo njumbu yo being faithful togenda kugamba bbaawo okukozesa protection tomanyi gyazungi era tomanyi oba akozesa protection kitegeera nze era the people I have dated mugamba olaba sirina buzibu naawe kukiitinga kubanga nkimanyi abasajja mwenda sirina buzibu naawe kukiitinga but there are two rules when you go out there use protection number 2 just make sure I don't find out kakwakulizaako okubiri nkaagadde make sure I don't find out simple abasajja olumu beemantaaza okimanyi kale atambulirako ku national theatre ate wookwanira oba togatta abasajja munange olumu beewunza nange simanyi kati awo n'omuta because he told me I either go ndeke emirimu gyange biki ngende to the other country he had set up because that's where most of his businesses are ngende eyo wenva njagala obuyambi naki ebyomwana kakasaawo osazeewo amba kaale tukabumu kina nga mpaddemu emyezi ng'ebiri mpapinga obuntu neŋŋenda nenzaala nemukwemga namazaza actually namukubira ntuse mu ddwaliro nga ntuse mu ddwaliro ngenda zaala ekyo taking express flight naakomawo natuka nga nazadde naalaba omwana namusa osazeewo ti sina gye ndaga n'asasula buliiro nagenda dadi yasasula buliiro ki ekimugaana okusasula buliiro babikunyuza ali bakusala busazi no sure ani gwe basala kumaanyi ago goli kyekyo sirina kituukako gwe tolinaamu bino byangenda ku appointment have my appointment with my doctor everybody is entitled waliwo omuntu nga munanga abikya wayagala abaana naye ng'atya okusindika okitegeera naye nze baana bange bonna nja basindika amiina tusaba mukama akkirize waliwo n'abaagala okusindika bino bigaana bugaana naye nze nja basindika munange so bw'otyo obufumbo n'obuddukamu n'enkita munange kati oli mu myaka 5 yali yemu toddanga mukulaba musajja yenna asaanidde updated bonna mbuzi tegugwa webiba naye guno we bagumenya ng'ogendako maybe ku vacation ng'obeerako eyo ne bakyaliibwo kati buli wakumenya omutima gw'ogenda ku vacation you do something for yourself kati gw'okaabirawa kisinzira amaziga go gakaabirawa kisinzira waliwo ani yaŋŋamba akaabira Dubai Zanzibar nagikoowa ogigenzeemu nnyo Dubai just oba ki tekukolera kyogera bagigenzegenzeemu nnyo kati etama kafuka nga katale naye the last real break up I had twagenda Mombasa. I remember I was with one of my cousin brothers, Hudson, and his girlfriend, and his other friend with their girlfriend. Then tunekatsi yaliko that Mombasa trip yaliko. Nogenda owujjeko ennaku? Netugenda. Yaliwo vacation eddako awa nti Mombasa nembaga engeri gye nafudde mu heartbreak tugende embereke. Ng'owonye wagenda owonye. Wagenda okyalumu. Healing process. Nga buli olaba bano abeeyagala togaa kankubire ku muntu ono naye. Ate bakitegeera era twagenda bange nga kati ogenda tuuka eri tubeere nga twemola gwe ng'okitunuulira. Yeah, but simanyi. Kati zino heartbreak endala ogenzeewa? Zanzibar. No, there is a heartbreak. I went to Dubai. Then there is that heartbreak I went to. Heartbreak eri eya Dubai yansanga heartbreak yabaddewo like 2 months back ate nga nina eyo gigi ya Dubai gye nagendako ne flight enokukola kinga nfina okumanya so eyo nengimalira awo. Then the other one gye twagenda e Mombasa. Then eno eyasembyeyo teyabadde heartbreak y'amaanyi yabadde kamini heartbreak wabali okyerowooza ate nakukyayira awo teyankyawa just wabisazaamu nze nno nga kizibu okunkyawa gw'okyawa nekanzijukire ani yali ankyayeeko otandika otya mukwano kati okikola otya nga bakyaye baana wano agenda okukeera ku makya nga omusajja takyakwata
nga takyakwata nga takwata nga simu nkubira nga tokwata sha olaba nze agamba tukite naye nenkaaba okumala wiiki nnamba oba omwezi kati ate nga bankyaye tuba tetugenze mu rehab hajati buli saawa gogamba batukite ogatagatamu beda nti nsiba mbagamba kyemika nkubuulire omuntu nga atuuka okukyawa obeera wakimanya dda ate ffe abakazi tulina privilege abakazi tulina privilege nti omuntu gw'ogenda okusalawo nti eno relationship tekyakola nga gwe mu mutima wakitegeera dda nti egenze abasajja bwe babeeramu akaaka okitegeere tukite eyo wiiki n'ayagala ng'ayagala mu kitembo relationship emitamu abawala obuzibu bwaffe nti just tulemezaamu nnyo ng'okiraba kintu kigaanye naye ng'ogamba you can never change a man ekyo tebakibalimba bano bataani bamukyusa babalimba kyeneebuuza maama we bwe yamulemerwa gwani let me tell you it's like dating a man who is a player and you think you're the one who is going to change him omusajja yenga ye either akula mu birowoozo n'agamba kati ekyo kikoze ekimala let me try to settle it on so okitegeera ye yaba akyesaliddewo don't ever believe mbu you've changed a man because either way omusajja kimutwalira ki brown tie kumuyitako waba mwenza era jjagirira ate ajja kikola nga totegedde naye abawala just kulemezaamu kati ate nze engeri gye neeyagalamu ennaku neno neeyagala okusinga omusajja katonda osoboka ggwe bulungi nnyo bwajja tomulaba omusajja bwajja kati ng'omusinga ssente gwe tomujooga sisobola joga musajja ekyo sikiyina oba respectinga I respect a man kati nova ne ku respect nze nnumya n'omutwe nze nga mbeera n'ekyejo mulavu nkaaba mama buli sawa oba okaaba just okaaba kati oba okaabira ki asobola okulwawo kwatesimu bwalwawo kwatasimu ng'okaaba lwaki wakiri nsinikira message nga ndi mu meeting jakugira lwaki batakwatasimu naye bwagaana okukwata bwalwawo kukwata nga nkubira bahajati nga mbagamba muliwo I think I want to go where should we go which resort kati bwetuka ku resort bakulaba amaziga kuyitamu mbagamba nali mukunyiza njagala kaaba nga banyumiza nengolooza watuukira okunkubira script kwe tuli kwoli watuvaamu dda okaaba n'obagange tugende ku resort jasi obwo obuntu obutono mbaludde okukubira no you can't abasajja bali eri bakuba migo nga toyogera nange olunaku lumu abaana b'obuwala bali mu bufumbo bwe batogera nabo mu lunaku lulamba ng'osula naye nga temwogera nga muli mu lusirika omusajja ali mu lusirika ate ng'ali ku simu ye bw'aseka sigisobola eyo lavu ye tajja nakunsanga ey'olusirika ate si okubeererawo aganyabo for me in a relationship it starts with communication if there is no communication I can't be in that relationship ekyo kyo nakikkiriza I can't however much I'm busy, however much you're busy, at least so kogera kumata maybe when you wake up and you tell me you are going to have a busy day, but hey, nimanya nti newaba tankutte ajja kunzirira later on. Kale ebintu mbyagadde ate kuraki so fam love ekuyisa bubi okaaba naye otona ebirabo nyo kati naawe ogaba boxer ne vest ogaba ki bingi osooka omusajja motoka sinabatuuka naye bw'olituukawo nga ndimu kati oli kuki let me tell you kino ekintu nakitegeera recently a woman is how you treat her omukazi alinga oba ngambe ki omukazi alinga banka okiteekamu sente ng'ogisevingira sente ekuddiza okitegeera kati nze weneeraba omukazi okugyako ng'omuwala muyaayu bulyayu shamiini omukazi oba ng'omuyisa bulungi tasobola kweyisa bubi a true person, a true lady that has real love omusajja waba muyisa bulungi ajja kubeera very nice to you. That is what I know. Nze omusajja nga mpisa bulungi ng'anyumirwa bigaanireyo lwa nsonga ndala naye omusajja mpisa obulungi. And by the other the two breakups that I went through were JK the two breakups that I went through were JK and never did a breakup. There were 3 real relationships that I've had. But the two
because they found out he was cheating. There is something that just happens to a woman. Go take a dent bawa yenda. Simanyo bachiba. Love inengeri je farm. Omutima ne gufa gyali. Buli kimu n'owulya nga kikutamye. Nga buli kyakola tokyasanyuka. Anti kyekyo weesesa ku mutima. Tekasobola kunvaamu kasigala at the back of your mind lwakuba abantu twagala nnyo okwekaza n'okukwenyakwenya forgive and forget simanya biki oyo musajja nga yategedde nti wamuyendako wadde wakisinza musajja omulala nasobola obeera bw'atakugoba akuteekako abakuba kibuga kyekyo kyenkugamba so bali abambala n'ebya booda ne babukira booda bakuba abakazi ebitali ebintu binene lwakuba twebuzaabuza bwebuzaabuza we need to be open with ourselves bebyo beeraba abantu nga bafiiridde mu depression abaana kati baabo beewabutwa twafunye abaana abasajja beekasuka we need to be open with ourselves to living in a life of pretense to living in a life of pretense to living in a life of nino pleasing other people to pleasing banange pleasing anti kati laba pleasing family pleasing abazadde dreams ze bannina mu ng'omwana pleasing omwana wange ate pleasing omusajja ate pleasing ne social media ate nga gwogase abawala tulina ekirwadde ky'emikwano saako olina balaga nti olina okutambulira ku trend gye baliko mulimu abavuga zi Range Rover tonnatuukayo kati naawe owulira wasiwasi wa Range Rover kwegamba. I appreciate the girls, the ladies that have gotten these good things through the right channels. But juzi nali nyomya ne baana abantu mikwano gyange ne mbagamba you see you guys nze okubeera happy engeri gye ndimu it is because manyi gye kivudde manyi teri agenda kujja waneeno manyi teri agenda kujja waneeno aŋŋambe bino abawala bye babakola mutudde waneeno ne bakima ekisumuluzo nze sivuga mmotoka etali mu mannya gange naye baba bakuwadde mpe alina kuba mu mannya mukwano anti kati webuzi walaba benzi yali mu mannya gange nze ayagakyusa ne mugana sawa okwata ebintu bye twawuka ne mu bitiibwa olema eyo ng'onangira namuwaza emmotoka wali obadde ki kintu kyakulumba nedda wali otegeera bulungi teri yakukaka mu right senses zo bulungi oba olubuto lwakutawanyamu anti abakazi b'embuto bamanyi okugwamu ku ddala n'okwata emmotoka n'oyita abazikyusa amanya nakubira by the time yalina ne bond waneeno ekyaliwo but I think he has a partner now n'omukubira n'obagamba gye mukyuse emmotoka mugamba njagala kyuse n'emmotoka biki ID nga ebibeera transfer nga weebeera nekyo transferring ono yagenda okudda mpapula nazimulekeraawo mu living room because n'ennyumba twali tetukyapanisa n'ennyumba enzimbe nayo nogimuwa nagizimba naye sente zaali zize bagizimba nga wooli I was the one because he's a traveler gwamugaka tuzimbe ennyumba yeah because iwa ettaka lyaliwo n'ebisinga byaliwo naye nga tekulinjwa so n'owaayo emmotoka n'owaayo n'ennyumba ofaananye Susan she's your sister Susan Makula yazaayo emmotoka kamalayi ensi neeyitabuka ne bagamba tekisoboka kisoboka wakikola no by the way kankubuulire nga toli mulwadde kankubuulire ekintu kineeno there is nothing more expensive no there is nothing more expensive than your peace of mind amanyi emmotoka gy'ovuga nga anytime let me tell you omuntu newaaba emmotoka eri mu mannyago esobola otuukibwako obuzibu ekyo kyekisoboka naye kyeŋŋamba wano nga tebansabye kintu ekyo nkizzaayo ntya omuntu agenda akulangira naye emmotoka gy'avuga nze yagimuwa senga sikyate musajja emmotoka gwe ate bwe yali akumalamu insulini gwe insulini yamukuddiza no and by that time I remember let me remember by that time nakasente nali nina katono kubanga kati awakamala ozaala ogenda okudda nga omulimu bagumanyuddewo ngozze mu firu by the way nze ne maternity leave yange saagimalayo I went back to work when my baby was just making 2 months n'ogenda n'odda mu field negenda because bonna bali mu field ndowooza gwali tegugwa bulungi nga basponsa bavuddeko they called me back ng'omwana akyali 2 months old era ekyo nkijjukira bulungi olutalo lwaliwo awo omwana tanna
ate nga sure ekoma kiro nkomawo leeti okitegeera you're still a breastfeeding mother ebyo byombi jjukira bulungi but they needed me to get back to work but it was my decision to make so kati awo ng'oli ku kigere boda na uber obudde webuziba nga nninya weyajjiranga mu benzi tewatya bigambo bano bye bagenda kwogerako ku mulimu byono bwe yamaze zaala benzi n'egenda ebigambo tebikusasulira nju ebigambo tebigula mata basiba babibagamba abantu batya ebigambo kyekyo kyenagambye ffe kenyini fe abali okwesunga mu depression otya ebigambo ogenda beera mu relationship ogenda beera mu kinze banjogerera nafa kati kyoga nti wawulyako bantu nga bagamba mbu nno benzi nno yagenze ono bufumbo kyomukola alinaako awedde because jjukira wakomawo I was very tiny babyogera wakomawo ng'osaze weight babyogera but I think actually let me remember omwana ngina muzala mu January nga gwakaawo emotoka eyo nenjivuga nenjezaayo ku mansion y'omukulu nenjezaayo nakomerawo na Uber I'll never forget daddy wange kenyini najja nambuuza namugamba nagiwaddeyo nagimudiza kubanga kati famire ye buli omu agamba kale yamugwira n'emmotoka kale yamukolera n'ekino nga toyagala kintu kyonna kye bagenda kukwogerako nabo no because it feels like when sometimes wali ozaddemu omwana let me tell you abantu bakola n'emikolo omusajja n'aleeta ebintu n'adda eri n'agamba taata we namugulira kino ewaabwe natwala ennyumba nagisanga eriko simanya amabaati nakikaka amategula ebyo baali bagenda okukola ne bagamba nnyumba ngisiige langi nedda mukwano awo sijja tuukawo nga buli omu kale omusajja yakukolera kino kale olaba ogenda sanga omuntu akukolera bino kale I'm like yo mmwe bwemuba mumwetaaga nnyo uyo mumutwale so n'oguma n'ogaba ogere ngenda bigende uba agirinyira bbanga ki I got my next car yali Vitis 2015 model ey'eppeesa nagifuna I think around August September awo ng'omwaka gutuuse okuggwako kuba nalinnya board okuva February ng'etandika nalinnya board okumala ebbanga omwaka nga guggwako ogwo ngolowe oyambala masiki 2019 ewebikko mutambala olwedde nalina benzi ze nali nninya board nnyo nga kasita ntuuka mu jamu ekyo ne Kookie akimanyi producer wange yasinganga okubonaabona nga ntuuka mu jamu nenfuna petrol station nongipaakinga sikayo mwayo 2,000 n'olinnya boda n'ogenda ku station producer nemukwasa ebisomesa nemukanga mmoja gyemukibirako ekyo ku station baali bakimanyi so for me a boda wasn't a problem it was wali ogirinnyidde ebbanga nali ngimanyi ate nali sinnafuna boda we nabeeranga wano ku national theatre nga tulinnya taxi kati Vitis wagifuna otya sala leero ono Vitis waliwo gwe nali ndeetinga nakuyiwa muka Vitis kati nga ninawo obusente nga nkanya mugamba kati eyo first relationship Linda katono w'omwana si relationship after him yejo zaako gituyite second tuleme kubuzaabuzibwa ate bagambe wali nali sinnamufunawo omwana nali sideetingako ko muntu yansanga ndi virgin tewaliko virgin tojjukira tewaliko virgin mbijjukira naye kyentegeeza nti first relationship after giving birth naye nga first kati okyamujjukira nnyo ogera n'okwogera temuyinza butoogera temuyinza butoogera ate era mulina okuba mweddamu munyumya bunyumya musajja mufumbo ako kemukozesa mwenna sinnafunayo wano atalina first kati nga mufumbo naye baba banyumya musajja mufumbo abasajja bafumbo nabana banawanika wawanika bamenya bakuba kyali wange nga ndaba bwenti neŋŋanze mirembe kayolayima wenye amategeko kunkuba wenti sinza atabanyulwana nedda ate nga bamukuba nga tetulina we tumutaasiza kubanga ffenna nga tukimanyi omusajja mufumbo kati mwamuleka bamuwuttule mukazi ng'era omulaba omukazi ng'akuba oluyi lumu ne lugweri abakazi bano abakigakiga mama ng'alina omukono ne ŋŋamba weebiti kati ono atugulira Vitizi yajjanga kirabu waliwo omulimu gwe nalinawo omulala kati nga bosi wange we tukyetwatandika bambi kati nentandika omugamba bebe njagala gula motoka nga olumu ntukaleeta owa boda yatusereeta ebyo weebityo
nangamba oyagala gula motoka ki nemugamba njagala gula motoka gye nsobola maintain kuba Benz jjukira nange nno tukogizaayo nga maintenance nayo yennyini egaanye oba bwali buzibu bwa maintenance nedda kokyova nali sinnatuuka okuba ajjukira Benz eyo yalina we baali bagikolerako service nga sigoseka nga sinza aziteeka naye ng'olaba akasente akagenda but then obalaabalamu we nnaagitwalayo okukola service nga yakubyeyo ng'agaana nswalukuke Caroline Maka bamusanze ayomba n'abasaabisi amafuta ga Benz sige ga bitiizi uyo ovuga okitegeera yali 380 eyo ovuga kuva wali mpaka waneeno ye yali agateekamu nalina fuel tank gundi fuel card let me tell you ask anyone abandabyeko bembaddeko nabo bakyali bange bamulaba bendi close nabo bajja kugamba karo tekiri ku ssente peace of mind yange ebintu bibiri byenkulembeza if I have peace of mind and my life is safe how tutambula so ofunye ka vitiza nangamba olinawo ssente mmeka emuga ninawo nalina obukadde 7 nsevinganga nangamba bukadde 7 busobola gula motoka kigoola nensirika 1 month later nangamba jangu nsanga ane nakuspia tugenda nga sente ozirese nayongerezaako yali ya 27 million 25 I think 27 now wataddemu ne buno biki bye bateekako manya gange n'ovaayo ng'ovulumula kati yasasula nagaanina ebyokukola n'agenda nagaana ojja kubisanga n'oddayo ng'ovulumula n'ogamba ate niba naakagifunaawo ne tuyingira lockdown ne kati eyo yali lockdown boyfriend nga yagula ebyokulya bambi yanfaako yakubeereramu nnyo mu lockdown boyfriend kati eno lockdown eyokubiri second phase tewafunawo olubuto awo mu lockdown kuba mwabeeranga idol yitwalinga idol ate nga nina ne gundi media pass nga nvuga naye tegwaggwa saafuna lubuto lwaki tewali attentive you are not attentive in class nange saafuna lubuto kati awawaawo lockdown eyokubiri ebeggwako awo n'omuta ye yakolaki alina kibebe kyeyafunisa olubuto n'obitegera kwegamba abasajja abenzo balinamu omukisa nnyo teri musajja atali mwenzi just mwe temubakwata kati nze nina bakiyita batya ayina olukiikirizo bakuyita lukisakisa olugwikirizo obategeera mangu even if it is by the way, even if it is a friend I will find out that you're not my friend and I'll just keep quiet nensigala nga nkutunuulira mpaka either gwongeya naye gwopanga naye nakuvaamu nayogera oba something always happens nemweswaza mwekka nenkugamba even if it is just friends kwanga kati ekimanyi bulungi Shamimu gwe mikwano emeka naddala emiwala gy'olina nga they are not genuine bayitirivu nayeokola nabo bukozi nogamba yes ne banno ne bakugamba baboys ne bagamba naye gundi oyo amusanze jinga ate kyala abamikwano gy'abawala balinamu ne kajjanja kanako tewankubidde you don't call me mwana gwe n'okola kino ne Karo ne Mutampita oyina bizinesi ndala ne Karo n'olina yayagala buli sanga mugatta like you take me for granted nakuteekako etteeka nga yinza gayibbaawo kati ebyo ebyekisiru ebyo bw'ova mu kigurupu we bali ne bakugeya omulala naye bw'ayimuka naye ne bamuddako kwegabya ebigurupu by'abawala bye ebyekisiru bye babeeramu ebikoosi by'abawala kyekyo ekyannemesa abayimbi abasinga abakyala drama eyo ate kati oyogedde n'omuyimbi ate kati oyo nze sikyayogera naye nze yankola Karo bw'oba yo my friend please stop talking to this one nabye wakyaziza gundi kyokka mwana gwe yo my friend mukwano nze byo sibisobola kwega tebakugula mutwe siri wa bandi wagon so bwotyo n'ova ku tibye yasooka n'ova ku mwami waffe wa lockdown by the way namuviirako awo n'ofuna omupya
Nalwawo okwo. Lockdown yasooka kuggwa n'enfuna mulala. Naye n'agenda. Byali tebijja kuggwa. Ne tufuna ono. Yalina insecurities ze ng'omuntu. Nzitegeedde. Ng'omuntu ozitegeera. Ne tufuna ono. Nga ngenda eri mu industry area awo. Ne mu industry eyo ninga gye waddukayo saagitegeera. Kiki ekyakulemesaayo? Bangamba wali omuvuyo eyo. Omuvuyo gyeguli. Buli avaayo akibagamba saagala nze bisuulako. Gyeguli. Omuvuyo gwakugaanayo. I don't sisuula ku kintu. Gyebiri, there is a lot of chaos, there is a lot of unprofessionalism, there is a lot of gyebiri bingi. Kati gwe ki ekyakugjayo? No, nagenda okusayininga ne Power Magic nga nkyakola eri. Kati with Power Magic, they don't have a problem with you working on a local channel because for them they are pay TV. Oh. They are pay TV and they don't have a problem with it. Because all those figures are whatever you're doing here. But bali tekyasitting well with them. Chikira obulango bwaffe obumu bukuba ne ku local channels. Babukube wa DSTV obwa shows empya. Babukuba mu bulaba ku no TV channels. So kati bali didn't sit well with them. Ne bagamba genda. Ne bangamba I have to choose. Nekati ngenda choosing Power Magic bagichoose Power Magic bagiteekako ebintu by'okuchoosinga. Ngenda choosing atyange eri nkola emirundi ekinene nnyo ennaku 5 omwezi ennaku 4 wa 5 omwezi n'ofuna ssente z'okolera n'odabolinga essente ze bakuwa wano ng'okola buli lunaku. It is 2 times only 2 kale 2 tubale 2 Power Magic ewa ssente tubale 2 tubale 2 bala 2 watutadde mu incentives tubale 3 balirawo ngeno okolayo ennaku ezi obezi eri okola eri okola Monday to Saturday kwa nali nkola Monday to Saturday nga Saturday mbeera ne show ya shiru ekiro. So I dedicate most of my time to you, but what am I getting back, you know? And I think ekyo kyekizibu ekiri kati bantu bagamba mbu kati bakyakulaba nnyo. It's okay. Toyina pressure. It's okay. Aba wano baba tebandaba nnyo, it's because that is their decision. Omuntu ayagala okundaba bandaba. Ffe tukulaba. Omuntu ayagala okundaba bandaba. Lwakuba olusinga olusiza. DSTV tebakkiriza Luganda. Ne GoTV kweri naye nga twogera Oluganda. Katono nnyo isaamu katini. Not because nina okublendinga. Not only East Africa, because everywhere it's right now it's 34 countries that have the multi-choice DSTV services. Bonna baba balaba Power Magic Prime. So you have to kubanga wenatandika nga njogera nnyo Oluganda ng'eri bagamba ebintu ebisinga byayogera tetubitegeera ate be basinga n'olaba Abannayuganda tebamanyi kusupportinga Bannayuganda banna ekyo tekiriiwo sabagamba nti tebandaba okuba obukubi. Exactly. You're not seeing me because I'm not giving you enough content to hit me with. Akitegeera omuntu yenna yina njagala ebyaddala abalina GoTV baziina GoTV Power Magic kweri n'abalina DSTV tuzirina we muli muzirina bannange so kati ekyo ate n'okulabibwa ennyo okulabirwa ennyo kitwongerako ki kukikongerako oba ki mbobulango obulango bugenda mu nsawo ya TV babongeza ssente nga babalabye nnyo anti kyenneebuuza obulango bugenda mu ssente n'essente ate bazongeza tebazongeza newoba ne viewership obulango ne bwe bujja bungi nnyo salary yo saale teyeeyongerako okujjako waliwo abo ba sponsor abajja nga olinako ka commission but you balance the commission you're getting on this sponsor era guba teguggwa it's a lot of funnel beating ate bwe buzibu nti ate n'ekintu ekirala obuzibu obulala bwe tulina nti media yaffe eyingiddemu nnyo oba nkiyite ntya media eyingiddemu nnyo abataamusoma kyakubiri erimu politics mungi ati sisobola kubeerawo nga nkola show nteekamu amaanyi gange nteekamu content yange kubanga nze newogenda ku media house eriwo wano e Uganda okuva gye natandikira siyinaayo media house gye nakoleranga seekolera script zange ekyo nkiyimiriramu producer abaawo but me I'm the kind of person who will come in and I have my script and I'm like yo kino kyentegeseewo gwe nga producer olina kyosalamu olina kyoyongeramu but nze kino kyentegese okyegera netwekiteteemu and my producers would just be so comfortable nga gamba tandika oyajja kukola sumulula tugende eno I was at when nali ku Serena
nakolanga shows nga bampita mu office ne baŋŋamba wano tulinawo space twetagawo show yiyayo ekyokola shows kweziri nomola yasooka okunvuma ku TV show gye yali atandise that very day nza yagitandika nza yagyescriptingira nenkola nengiwandiika yonna nengitunza station simanyi gyali kati baŋŋamba oba ali ku radio naawe yakuvuma yatandikira kunza ate ku show gye nali naakavaako nga kiki nga wenaava mu show ne bagamba gwagenda okudda mu show yagundi olunaku lwennyini lwe yatandika baŋŋamba mbu simanya bamugamba kati olina sooka of course kuba oyo okubanga yabaddeko ate kati yaliko sabula ebyo bibad publicity byetukola ebyo ebyabakeizi bye baalimu okitegeera ojja funirawo following era yagifuna viewership era yagifuna naye yali amutute mu kkomera senga si bba oba yali bba oba ex we kujja kunnoonya kuntuuza kunkansolinga biki balo yabagenda nawaawo. Because we had a lot of people. I remember Uganet was on that case. World AIDS Commission was on that case because Nalimba called them into binge. I used to do for them a lot of projects. Yalumba chali wange. Cuts. Yalumba nze. Story yakwesa yanze ne cuts naye nga alumba nze. Because yamale dakiika twabala baloya we bakompilinga. That one show yamale dakiika mwenda ngayogera Karo mutabani wa Karo, mama wa Karo, family ya Karo. Ne bametera script ne mama madam. Nkumanyi. Kwanza nalise mumanyi. Mwafunamu obudde ne mwogera. No. Tewayagala nakutunda. Because she even pretended on air that she was calling me. But I didn't have a number. She didn't have my number. Twaite tunyumya. Naye nga bagamba chali wange yakamukubireko. Mbona nkubira live on air. So ani yakwata. By that time nali ngenze na boyfriend wange naina by that time nga tuli na Jinja twali ku Samaki Island. It was the post birthday celebration. Yeah. Oli mulaavu ogenda okuwulira nti bakututtemu nno. Ajati ye yakuba. Ayinda kyali yaffe batera olaba ebintu ebibi bitutuuseeko ogenda olabanga actually momanyi this girl has done this on a girl. Hajati ngata ayogera hajati Mulabi ayogeza nnyo ssente. Uyo aguze nzaamu amuyingira. Hajati oyo golaba akuba tatera kunnyonnyola. Ebigambo bitono akosa nnyo omukono guno. Okay. So oba oli awo ng'omwana akuyisizaamu eggaali. Baakubira actually they called my guy by that time. Because the day before we twakola your birthday bakatsi gye baliko ne ba Roger yatambula mu mawulire. Then that very night we twava ku bbala emmotoka zonna zaasimbula busimbu zigenda Jinja. Then emmotoka twazireka Jinja there is some place ne tulinnya eryato mpaka ku island. So it was more happy, less phones. Era baamukubira later nga ne show yawedde ne bamugamba ekiri eno ddemu alemedde kuki. Kunno. Ne batugamba ninkubirako ne katamba ne mugamba kyekiri eyo. Bangamba kino na kino. Kati what is going on? Nangamba yes she did that. Nga ne katamba munyivu muzibwa yagala munoonya. I came back after 3-4 days. Nagenda okudanga kati ye bamuyise dda ku commission bale ne kati teyaliko ebintu byakusuwenga. Bamuyita. Bamuyita ne bamugamba. Nagenda okutuuka eno nga baloya batudde dda. Nga babalinze. Amanyi ebintu byabawulira bidendo bukyekyo kye wagambye abasinga kati betuyingiza tebabisoma tebamanya bujogoli nti wano mpita wano nti wano nina koma wano. So wali ofunyemu obudde obuddamu yakwetondera ne mukita? Nateyanneetondera. Energy nevaamu. Nateyanneetondera. Actually yanneekweka na guno gukya. Tofunaga story kuva gyali? No, I didn't. Naye yakitegeera nti it's actually her colleagues, her man, over her friends. One chaliwo ayankubirako era nga noonya ayagala commentinga ne mbagamba you guys. Kyami muwankole ekintu. Ngekyali like abamu bankubira a month later nbongo banga nzikakkanye. Tegeera. Kyami muwankole ekintu. Tekingasa chaliwo kujja kunyetondera. It doesn't make sense. Then boy namugamba nkumanyi nnyo ondabye nga I'm getting into this industry. I respect you. You're a big person in the media, but this is not your race. Kwa yagenda okumpitawo nga TV station emuvuddemu babossi bamuvuddemu bamuwadde suspension ya 2 weeks. Simanyi abakoze biki. Suspension yali ntuufu. Because
ekyo kyaliwo ekityo nze nalima nkiboostinga program yaabwe okumuwummuza abantu balowooza nti kyeyakoze bamuwummuza nga TV ekyagadde kyongere nedda mukwano yali pressure kubanga balooya bava ku Uganet na Uganda AIDS Commission kitegeera because kyakosa abantu bangi gojjeko nammwe mweka nnyo kati ate nze by that time nali mugumu nnyo because I even have my partner okitegeere nga nina backup emmala naye nze ate ekyambreakinga not only Cuts because by the time Cuts was angry but he wasn't broken kitegeera he was angry but not broken. I think Cuts watandikira okubeera very emotional is even when his own media house starts doing the same stories. Okitegeera nga leero atula nabo n'abagamba mulekerawo ebintu bijja baleetera obuzibu and tomorrow or regular ne bakubayo story endala okitegeera ekituuka ekiseera nga mikwano gyange ate baataakingani Cuts because this is your media house be bali okola bino ebintu you can find a way to stop it ate nga ye musajja atu yeeraliikiridde nze bagenda vuma career breaking get down ne support gyabadde ampagipeeko so it was like this kati nze ekyambreaking actually is abantu benali protecting because it wasn't just up to now it's not just Cuts kyememba bantu gye bali n'abayimbi mwebali mu family yes n'abayimbi mwebali nga mikwano gyange nga nkimanyi mulwadde naye nga luwa breaking down akukubira akasimu kubanga kimanyi karo tagenda vayo ku TV agambe gundi mulwadde okitegeera we hold people yes they find their comfortability in me to break down you understand nina abantu nina bakazi abafumbo nina abaana abawala abali eyo omwana ali ku university I think I have only witnessed I've only faced three suicides. The others are attempts. They're like 6-7 attempts. Abana nga bagala kujambula mu bwansi. Yes, ne tugenda n'okugenda ne tuziika. Okitegeera. Kati nze ebyo bye byammenya. Around that time, people died. Around that time, abantu balaluka konti mu kimumbeera ekyo kintu kye yayogera. No, nze we bamuyita and she waliwo n'abamukubira and she was like waliwo ne audio akatambula around that time waliwo abakyala abamukubira mbo n'abagamba kati namukoze ki ekiri awo nnyo nze teri asobola kunsiba biki waba akaabe ne bagimplayingira ningamba kati ono obusungu abugyewa oba yalina obusungu obuli personal ate obusungu obuliwanga we have never crossed paths omuntu akukyawa just nga kati ye bwe yajja atuula mu kifo kya Carol ayinza n'okuba abantu atakolanga Carol kati atuula mu kifo kya Carol omuwala yali already yakolako ku TV I don't know kati tokolangako ku TV which means we have never crossed paths the places that I party in are places you have never stepped obanga producer yamteeka mu mukwano bandaga script producer omusango gwe gwaliko cause alina bye yali ataddemu cause ne ku pate eyo bonna baayitibwa bajja baalya baanywa ne footage baamukwata okitegeera so producer alina part gye yali awandiise nga wona akola ki story nga kirimu essavu oli n'agenda n'akisaaba atula n'ayongeramu n'ebitabaddemu cause in his script the producer never talked about my family he never talked about my son he never talked about my dad he never talked about anyone in my life ono yateekamu ku bazadde mukwano ono yagamba bazadde bo kati maama wajja kubeera eyo pressure zimukube ate kati yagenda okyogera watyo nga wonayogera ebya bulijjo pressure zijja kunkwala ano wokyogera nga ne maama wange alina pressure kati nagamba kati bannange omwana wange ate tulina obusungu ku bazadde baffe mulimu ebintu bye twagala bazanyireko tetwagala muntu azanyira ku muzadde tetwagala muntu azanyira ku mwana ebintu ebimu abantu tubireke tono nali mmanyi nkola ya TV mwakiteesezaako era neŋŋamba Cuts ngenda olaba nga banga Cuts ali serious bali mu kusuuwinga yali munyiivu nnyo cause bamuyita she didn't say so anything. Up to now you're waiting for the apology. I don't need it. You don't need it. Are your people okay? Apology tutte myaka emeka egenda kubeega saaki teyina otegera waliwo ne point gye yatuukako nga manyi gyagenda okwerako apology wagimanyaako naye teyagikola
kati waba teyagikola kati awo anagikola kati ng'akomyewo okitegeera naye nze namugamba the one time that I got close to meeting her namugamba you see abantu bewa hati they were already hurt ate by the bagenda n'okumpitamu yaguninga nakamala one of the barriers I think that was the first one so I was really hurt I mean the people that I always protected tulina abaana nga their rape cases nga bwe yafunira sirimu okitegeera ninawo ne waneno omukwano gwange bye yabadde akwata bamurepinze kirindi ate ne bamufunisa sirimu kati ng'omwana ayagala kwetta bambi nga bagezaako mukumakuma kati ekyamuyambyeko nti abalenzi ne babakwata ne bamubuuza tubakolere ki n'ababuulya kyaga abakole ne bagezaako bikola naye maama ye yagambye up to now omwana tali fine kyekyo kyengugamba let me tell you there is nze Shamim nina respect oba nina engeri gye nalindabamu bano abantu abalina ekirwadde but I feel like yeeyongera nnyo bwe nalaba ebintu bye bayitamu kubanga nakituuka ekiseera neŋŋamba olaba nze banjogeddeko bino and the world has turned to me like this and this is how I feel ate omuntu nga babimuvuma nga talina kyagenda kyusa you know how it feels ate beekyawa abantu abo nali mbeddeko ne mama nga ne mumujjanja mama nga omuto amujjanjaba nga mulwadde nga ngenda ne mufuna n'eddagala naye batuuka ekiseera n'avaako ne yeekyawa eddagala n'aligaana buli kimu n'akigaana ne yeekyawa alina kwetaaga abantu nga bakkakkana ebyo balabanga katamba nga tusemu yo point batuuka era bwe nalaba katamba batuukira ddala ne beekyawa ebyaddala anti kati abantu be baba beetaaga omuntu alina very good anger management ng'ojja kuba mukkakkamu ng'oli nga you can take in a lot anti kyekyo kati ate abantu abalala bo nakikolanga nga balaba bagamba ojjanjaba munno kale tasobola gumira bantu actually omuntu omulala nga waze nomanyiira ebyo weebityo oyimiridde onvumye ebitakwatagana baba bakutisa dda kabangali oba abaana ba security balinako bamanyi abantu ennaku zino abasiba abantu babavuma kale ova mu bintu by'okusiba abantu batya tewalabye ono bano abaana abali kuvuma ono omukazi atunda gadgetsi mami gadgetsi oli yazze avuma bizinesi ye olaba zivumye bizinesi ye ne babasiba ne bamusiba olwamusibye kati ate abanayigala bakyukidde eyasibye ono yabadde aprotectinga bizinesi ye anti kati kyenalabye eyo guni nagirabye but oyo byenalabye nti abaana balina evidence nti ebintu byetebikola nalabyeko bangi abaleese evidence njagala kyaza ku mami gadgets I don't know anything about it. Anti omukyayina akola bw'ati omukyayina akola malamayini ey'olukumi n'akola ey'ebbiri n'akola ey'ettaano n'akolayo n'ey'omutwalo ng'ey'omutwalo ne bw'ogikuba wansi teyatika okitegedde n'akola n'ey'olukumi abannayuganda twagalanya ebintu bya layisi kati g'ogula kya lukumi nodda n'ogamba omukyayina yakutuguza plus malamayini kyekyo kyenkugamba nti engeri gy'ohandolingamu omuntu embataringa oshegera nze abaana ate nze sisibisa muntu kugenda mu kkomera nobatwala wali ku sseero nakakka naye ng'omuntu nakasibisayo abantu ekinene nnyo nga basatu wakasibisayo basatu Shamim omwana yakwata omwana wange akwata content namuba ecupa nga lwaki tetumukwata yali atamidde yamanyi kwanza we namutuukirako nga basirikale bamukutte nga ettamiro kireka limuwoddeko manyi tulina effujjo naffe ng'abantu okitegeera tulina effujjo olumu erisukka nga lino Shamim bakugamba oyo kale talina kyakola wano basiba bamuvuma okitegeera kale tamanyi rana tajja kuddiza I don't have a problem kyova olaba ne mu mawulire ensi baŋŋamba mumpandikeko byonna bye mwagala abantu bagamba olabirira nnyo cats because nawe ky'oyitamu which is okay kati nze Shamim nkyali awo okunnyonnyola bantu kasita bw'obeera nabo bakumanyi nkyali awo beweetaaga okunnyonnyola bamanyi amazima si ekyo seetaaga na bannyonnyola because for them they know the kind of person that I am kitegeera they know the kind of person that I am nandibadde nkyagenda mu dating life n'abantu aba bulijjo lwaki abannayuganda balowooza nti omuntu bw'avaayo n'ayamba abaana bano abalina cerebral palsy owavaayo omuntu kati nga Karo ng'abalina nsirimba muwuliriza owavaayo omuntu ng'ayamba abakyala abakubwa aba alowooza nti either ayamba abaana abalina cerebral palsy alinayo omwana alina ki cerebral palsy ono ayamba abasirimu either mulwadde oba ayina omuntu omulwadde amuli ennyo ku lusegere oba oyamba abakyala be bakuba oba abakyala abatulugunyizibwa nti bakukinya
lwaki olowooza kiri bwe kityo tulina mentality eyo It is either bamanyi either gwe kyoyitamu oba wakiyitamu kyova olaba oli close to those people oba oyagala fame kubanga kati kyenalabye bw'oyamba abantu oba onoonya butaala oba tonoonya linnya onoonya kubba ssente ofuluma bwawe gagamba ne bannaye mwagadde ssente e Uganda exactly kyebalowoozaako naye nze natandika ebintu bino eno ng'abantu abasinga tebannamanya we nali wano ku national theatre twatambula nga tusiiba ggulu tusiiba wa nga tuli ku campaigns za girl child trafficking gyebiri on my account actually omuntu ng'agezeza kukola research gyebiri by that time I was I think 18 17 when natandikira okukola ebyo ebintu. These are things I went to school and studied a psychology course just kufuna engeri gye abaana banene bakukonfidingamu batya okitegeera nagenda nentuka n'obisoma you understand empapula weeziri waneeno weebiri ku national theatre. That's how I started at national theatre nga mbeera nabo ne bwanika ba Phoenix nga tugenda mpaka eyogulo ne tumalayo wiiki nga ziizo tetusiiba mu abawala baali trafficked because baaliberanga nnyo eyo mu Northern naye nga bonabona teboogera nabo nga bajja ewange n'akugamba omuntu ati trafficking asula wali nga tubakwata. You understand? We've worked with all these organizations. Yes, we've worked with all these organizations. Actually, one of the organizations, the Answer Sulida, Okole your course, so that I keep doing the work with them. This year, when I was that age, it was voluntary work. You understand? And later on, I actually met people who were personal to me, even before I met cats. Ngabayine ebizibu ebimu ku bino abantu bye bayitamu. You understand? Abamu bafudde bavaawo abamu bakyaliwo. They have survived the storms. So kati omuntu avaayo n'ayimirira kyova ennaku zino eno sikyanyonyola wensanga omuntu juzi waliwo omuvubuka yabadde anvuma okwo ku Twitter ng'alaga mmanyi nnyo naye ate omuntu omu gwe yamentioninze yadde agamba n'abantu kyamanyi tata w'omwana wange omuntu omu gwe yamentioninze nnyini yadde amunoonya omuzibu n'asooka n'asirika ku Twitter ennaku oba zaadde 3 oba 4 n'alyoka addamu n'ayogera ng'ayogera ku bantu balala teyazeemu kunnyega kwanza namulwititi nga namugamba nkuwadde ekinene nnyo essaawa 12 either gyayo identity yentuufu kuba okimanyi Twitter babeera nnyo ateekawo kakaatuuni gyayo identity yentuufu anti ogambye olina evidence mungi gyayo identity yentuufu njogere naawe omuntu gwendabako okitegeera ku bibiri either gyayo identity oba gyayo evidence omuwa abantu anti wagambye olina evidence muwa abantu tesirina buzibu abamu baba banoonya following abamu naye banoonya following oginoonyeza ku nze ayinza tapinga ku muntu ali mayina ayagala n'atapinga ku muntu ow'amaanyi anti ekyo ky'abantu kyekibalemye otegeera sirina buzibu na muntu kufunira ku nze following kiri nti oyogedde ku nze don't put in my son don't put in my family they didn't sign up for this I did that is the difference okitegeera kati awo unprofessionalism ne buno oba buki kasita omwana abeeramu ne data ne smartphone ne data babeera balaba batuuse gye balaga kaakati naye ndowooza bakusabiriza ekimala mu industry nze nga nafuuka bro eringa nze ewa bro nnyo buli omu bro nnyo buli gosanga bro nkuyingiza mangu mu bro nation ate munange bro nation naye enyuma nnyo kubanga otuleyo n'owulira ekigambo n'ogamba neddolimba n'akugamba gwe linda kusanga wezitiitirako ku mistake ogamba okakasa n'oyitawo nga madamu akoze delivery n'ogamba wawawa baana bakoze delivery mu industry bali awo delivery ziakumukumu waliwo ez'okumusanvu n'ez'omutuntoloza delivery ezo nnungi sibalinaako buzibu ziba tezookya nnyo ez'omutuntu sibalinaako buzibu bakole delivery abantu kasate mulala mweyagale mwegazaanye kuba kati bintu byabwe kyenda tekiggwawo omwana wabanga sazeewo nga bwe bw'obulamu bw'ayagala kyo bintu togenda bumugjamu tosobola ate waliwo ababuyingiramu nga si bw'ayagala kyekituufu anti waliwo ababumuyingizaamu waliwo embeera emuyingizaamu I remember there is another era twali tukyali wano eno gye twakola naye nga tukikola ku abakyala bano ab'okukuba ab'ekiro ne tubagendamu nga tulina obwo infra cameras obukwata ekiro naye nga muwaayo ezzike n'akunyumiza story mukazi nga omuwala ng'osanga omuwala ng'omusinga n'obukulu naga kati gw'oyagala nkoleki nze gye wooge nakumpa muleke
tagenda kumpa mulimu nakoma musimya 6 oba nakoma musimya togenda kumpa mulimu nginonyeza nko ye nina abaana basatu bali waka baganda bange muganda wange letself nakugamba muganda wange mulema naye ali waka mama wange bamugoba yalina haja bane bamugoba kati bonna bali awo kati ani agenda balabira tewali kati nze baganda wange balina okusoma kati badde oyagala nkole nawulira nga she's in a fix. So me, I don't judge anyone for anything they do. So chenadde nkugamba ku bana abagala limelight abana abagala good life. Into ojja kwegomba omwana nga ali mu lwenju yaga tamanyi ngeri gyafuna guma n'ekikyo mukama kyonna kyakuwadde gwe gamba alhamdulillah olaba catching flights not feelings. Olaba we are chopping money. Now I'm going to chop money will chop you. Abana be Dubai abo nagendayo n'ennyumyako nawe yangamba wagenda ka Thailand omwana we Uganda kyeyakoze wano konze wangi kiri bulala kasatuka ku airport black market kati omwana yayagadde okukola waliwo ababikola nga they have no option then waliwo akikola nga kyatandika ng'ekisaaga ne gufuuka mulimu then waliwo nga Justin wannabe njagala beera ku level ya gundi Shamimu avuga ati emmotoka nze sivuga kyokka nange nina content ndi content creator kikola atya yanesa ntamanyi bintu byakola otegeera tamanyi busekeruti kuba anti kyenkugamba hajati wange olumu ankubira essimu nga nze natuuse dda ku office nkola nze saawa emu nsanga siri waka ndroping ali mutabani wange neneeyongera yezo okumaca oba ngenda kukola night life oba sigenda kukola okeera I'm always up. Are you going to handle doing that? nedda oshegeera oyagala nnyo beefinga Carol because I am seeing nga bagukuwa muzindaalo nakulabye ogamba you're the best MC. I'm not the best MC, I'm the queen of the mic. You are the queen of the mic. Tewali queen mulala simanyi sinnamuwulira okyamunoonya oba babaagala bakitwale nakyo toyagala nnyo ekyesibako nze seesiba ku bintu ebyo kubanga senti waliyo subscription nti buli mwezi gwembeera queen of the mic government ensasula ng'ogyeko okola ku TV okubeera queen of the mic mulimu ki omulala gw'okola I have a salon. It's a unisex salon eri awo Kasangati. I have a farm. olunda mpozi oli munyarwanda toyinza butalunda oli munyarwanda toyinza butalunda kati buli woyavolamu ye mwabagendako mu kyalo buli weekend emmotoka muzivuga muziza mu kyalo nga ffe tuli eno tugeya. But I love ranch houses era omusajja yenna you love what ranch houses ranch yange kale country home ye ranch house country home kyadda kasikooli wadda nnyo kasikooli wadda kasikwanyumya country house na country home ranch houses but are beautiful because webakoa I don't know there is that kind of ranch house I dream about it oyagala giteeka ku faamu yo nawetaba ku faamu yange it can be anywhere kati ye mmwe abaavuwalamu nga sente ziganyeemu n'ogenda okuba n'ogamba mutundeyo nti olaba buno obulamu tubukolerera Shamimu tubukolerera nze nabeeranga ku TV nga ku station nino tuukayo I remember there was a time nga nkyali market yawa nga nkyali eno ku Serena nga marketingira Cayenne abantu abasinga basinga okundabirawo times are radio because I used to move a lot with radio nga siba nnyo ku Cayenne nga ze kundabira nga radio watuuka ku Cayenne nina okuggalawo office nengera nentuula naye nga ne boss akimanyi nga mugamba I can't be having fun get you're using my sister she has been in office since that time ngambayo nenkiringa ne ba big boys I know okitegeera watandika oli muto kiringa ne ba big boys naye nga ntuula nabo nga tebansikiriza kunywa mwenge nga mateeka ge mangi yalina ekibuli kingi naye nga kyali kirungi he was teaching me things yeah naye nali nga awantu awo ku Cayenne nkeerawo by ssaawa 2 nina obaawo batikule omwenge baguyingiza yeah nga nina okubala accounting nina okumanya n'abakozi abakoze night shift nga nina obasiibula emu 2 ne bankima ne banziza wali then ku ssaawa 9 nga zirina okunsanga ku 7 ntandika editing scripts okitegeera abapresenta bali be nali nkola nabo bo nga batuufu batuuka ebyeno twabimaze dda understand nga nina editing script batuuke ekiro tukole live wire agwe ku ssaawa 3
ya kusasa tuwemba ninayo kagigi nti kololo nti wa ngende MC nga abantu bye balabanga maliriza we kinene nnyo saa mukaaga zirina kunsanga nga nzeeyo mu office nga we bakasawa bi ya nga neba kinene nnyo from 5 to 8 from 5 to 8 olumu nga entuuka ne bamala otikkula ne tusayininga ebyafulumye abagagga abasayininze awo emmotoka nga erina okunvuga ku buli ofiisi ya muntu ayasigazaawo bbiri okitegeera ezo time z'abasemwanga time z'abambuga time z'abaani ng'otambulira mu bagagga anti kati kyekyo kyenkugamba nti kati omusajja omugagga wa ssaawa zino tagenda kunkasukira ssente bino bakasukira abaana ssente agamba buze nkasuka genda ng'olonda kasuka bw'olonda sibikola nga kati siribikola sijja tolonda tolonda buuza bakatamba buuza bamasi the times that I've worked with them era bakimanyi abagagga ne bajja nze omugagga tasobola kumbogolera omugagga omanyi tulinamu abagagga abalina arrogance eyo mukwana ebintu byo bisigaza ask my friends that I hang with ne waba ali ku table yaffe kasitataniko disrespecting oba disrespecting ze waiter oba disrespecting ze chali wange balina mwaka akamanyiiro gwe kneel down simanya gwe biki this friend of yours get away mukwano gyange wansanze nabo unless nga mukwano gwange alina kyakoze ekiri out of line that I can understand but bano baveewo karo gwe twagala wanene yeka simanya mutekeko babanze simanya biki kugamba taata mpozi ku table twakagulako gwa mmeka waitress abantu bange nange twakanywa bya mmeka tuleeta eyo bbiiru nga ngisasula nga we have our life tukola nnyo kunyumirwa bulamu bwaffe so tomanyirwa mugagga eyo level oyina mukasenteko nodda oyinaku it starts from within waba mugagga from within there are some things byoyitamu so ku bintu bino byolina kuliko okusenteza omusajja yenna oba sente yakalo kuba abaana abawala agamba bange yankolera edduuka lino bange nankolera saluuni eno bange nankolera sente yakalo ntudde oli nakwata sente nanga ateekawo edduuka zonna najja nazikuwa omulundi gumu n'okola edduuka by the way all the things that I have ebibaddemu omukono gw'omusajja wabizaayo no all the things that I've had katange emmotoka nti oli yambuza olinawo meka otegeere nze sisaba kintu nga sirina ntandikwa tata yakinjigiriza n'omuntu yenene w'amagezi ayagala okuyamba omuntu walaba ng'ozenga shamim tolina pulaani tolina ki naye oyagala mmoto oyagala dduuka oyagala abawala we bagambira musimanya mena stingi agendayo ng'asaba miliyoni 4 osula ne kyaliwo bwe life yo ya tuzukuka 12 kukola makeup kuyingira bbaala tugulewo bbiyawa tununulire obwo nga bwe tulindirako nga tulinde omugagga atuuseewo akusanze ku Smirnoff osaba bbere jota orderingangako bebo bosanga bambasibye babawambyeko amasimu bawo babakubye empi ebina byonna tweswaza byaki oshegera nze kintu kyannayiga abantu be Uganda baswaza tosobola kunsanga mu bbaala ng'ekintu kyentandikiddeko sisobola kigula oba omwavu sigala ewaka omwavu tayingira bbaala sigala ewaka anti waliwo ababa bazze okwetega anti kati oyo abaze kumenya obaze kukola naye waliwo bambi gwe nasanze juzi nga kisaze nga kigaanye Sheraton awo mu bbandi neyeetala ate nno munne omu ne bamutegula ye ne kigaana kwegaana bino we zigaanamu ng'emirimu gyonna gyonna gisala waliwo ekigaana ne yeetalaatala nga balaba nga bakuba live bandi tebakyawulira ogezaako olunaku oludda era badde enkeera bintu byakugezesa wekirina okuba kati ate munnange kati otherwise oba ogenda gwa muba ate abayimbi baffe bo bamanyi their middle name is Kibatu wali abayimbi tebakusabiriza oba bakukola brocode ate nze nadetingako muyimbi edda ennyo nga sinana kulinnya ku TV kyali wange mwogere erinnya abamanyi bamumanyi mufumbo tumuleke ate nafumbirwa mwogere mwogera tubeereko mu mirembe ebyamu okwese bingi yani yazemu nanyirira luno yahola naye nga gyali bamwitani Sanchez tomumanyi kibeera kitanga Sanchez tomumanyi ngoti otera okumanya ebyama alina engeri gyasanyuse omanyi Sanchez yogera saawa kuva mu kamera n'obiŋŋamba
Wamanga. Amali. Omutima gundi bubi. Alabika tamumanyi. Omutima gunnuma. Naye aliwo nali nkyakola ku Galaxy yajjako yali atuuse okundabisa. Sure. Natuuya namu. Oyo yakolako ku Galaxy. Weyagira nti tewaliwo. Yamanyi. Kikingo nkuba akaasi. Emirundi gye nakamukyaza emirundi egi ku TV. Esatu. Namukyazaako ku Spark gumu, ne ku Kedde gumu, ne ku Galaxy. Kati mweta? Mweta? Tunyumya bulimu. Mbuliraako omutima gunnuma. Mbuliraako kale olimba bye yayimba. Ate kakyawoera mba mukugamba. Kale nzibuzaayo akayimba. Just kinirira bambi. Kizati. Kiyimba style ki? Gye kiri. Style bagiyita gye kiri? Just gye kiri kinirira kiri eyo. Mbulira erinnya nawe omutima gundi bubi. Ate abaana bakyagala. Ate kati naye be muwakansibako tekiriimu. Ate tukibuusa amaaso oba. Nnyo. Bambi nkwegayiridde kalo tetusobola mala pulogulaamu nga tombulidde musajja. Bambi nkwegayiridde. Abantu be muwakansibako kunzita pulogulaamu yonna ogenda kuba ogiyiye. Ekyo ekigijjayo. Abantu be muwakansibako. Leka ate kumpisa wala omumenye omutima. Wogamba kinyirira. Kati gwegeza baani be wakawulirayo. Saagala kwogera manya gantu nze kutandika kuyingira wano abantu bagamba simanya mba byayaba kati nyinza okwogera olinga mufumbo. Nze kugambye gwe nadeetingako si mufumbo. Just be bakunyumiza. Tebannannyumiza ababoda tebannaŋŋamba mbooziyo. Ababoda tebannaŋŋamba mbooziyo. Ama Sanchez amanyiya. Sanchez tubuulire kale omutya. Kale ali oke. Just kyasiba mu busibi awo naye ate kati gwe tayinza kusiba. Kale ŋŋamba bamja. Ayo by'okusiba nabivaako. Nja kufa. Obunanasi bwonna bwe mumpadde bugenda kuggwamu kuba akaama kale. Kale leka tubulire nga kazina kali wano. Ani gamagala bambi. Kale no interview agenda giraba abeerawo ng'asanyuse gamusanyu. Erinnya lye litandikizaako ki? Litandikizaako alphabetical letter. Gwe tonziza mu alphabetical naawe. Lwaki onkutula omutima? Olugambo wallahi olugambo lumpisa. Nande kati oba kyaka n'okunya tekinyi akyalwala dda ne kwashako. Anyirira. Kirwadde kya kwashako. Anyirira. Kina kwashako kina malazimasi. Mumpesi mulage. Leeta essimu y'ono. Ate essimu twagala maliriza. Ye yankobedde ddi. Leeta naawe essimu ya kalo. Ampita Black Diamond. Akwita Black Diamond? Ninja abasajja bakwagadde banna. Black Diamond. Ataka kagambo kavadda myaka nga 8 emabega. Mweyagala emyaka 8 emabega. Kitegeeza wadde jjo oyenda ku basajja bano abalala. Just bambi mu industry twalinga tuloota omanyi nga naye tanafuka sitanga nange sinnamanyika kati nga tubeereyo nga tugamba me want to be on TV. By that time nankyali actress ngagamba you need to write more. Bichi. Kale. Kati nemugamba nawe ogenda afuka mimbi ng'oli sitanga obuwala bukwana. Kale. Erinnya lye yani. Leeta essimu. Lwaki ojati munaye ofaaki okukweka ebyama byoliyo byatayagala kukweka. Bana abantu bamunze muntama okuyingira mu Ajati ajja kukuba engome. Bana aginkuba nze ne bwaginkuba ng'oŋŋambye erinnya. Asindidde engulu nga ŋŋamba lazima olwo olugambo nalumanya. Tezifudde agenda na lusoggo manye nti olugambo nalufunirako panchi. Anna. Onnumiza omutima. Olaba? Ngali linnya. Ajja oyinaayo baaki. Ani baguma mu mayimbi. Taliyo. Kuba kati alina okuba yeetuuma erinnya eddala erikola ssente. Innocent. Ani innocent? Kale mbadde ngenda kulaga erinnya lye naye kati engeri gy'ogizewo. Kimwa kyange. Naye sigenda mwogera. Ndayira agawale kale nze ngamba. Ekifaananyi kye kwekiri. Leka nze ngambe obwomu. Hey! Nyabo. Nudi zireke. Asisobola sindika katambi. Sesiga musajja. Ndabye katambike. Mutegedde. Bwendabye akatambi. Tasobola kunsindikira katambi. Kalabye akatambi ate ne mutegeererawo kuba mumanyi. Tosobola singa by look of things never ndaba nudium ntegeera nti Olimba. Kale ndaga Eno gundi.
naye anyway, but anytime now sigaze omuntu wonna ngera abadde sina kyemwetaaza ayinza n'okuba ayimba bubi olimba atamanyi okuyimba amanyi okuyimba ate n'ennyimba zo zagala nakulako ngaziyimukidde sha ani oyo wandaba nga nyimuka nyimba naye talabika iscopulate akuba ekikalu kyemadde nkugamba tugimale program botaka kuŋŋamba muntu mulwadde wa kashako ayina enziku ayina sifirizi kasita simumanyi ne bwananyiigira nze simutegedde tuleyo tukalabe tuseke simutegedde yamanyi yalwala n'eggoyita waliwo abantu nno boovumaye nga babirabika naye oli fresh kisiba enviiri sijjukira ate otya nga bwebadde mwogera twayogedde ddi kuyo nga badde akusindikidde obutima mukwano gwange obadde ng'oyenda ku basajja bonna b'olina ng'oyenda n'ono omuyimbi ebyo nkulaze messages zadda ezo message zirabeko kiro night yabadde akusindikidde ne good night nakusindikira ne nude sayogeddeko naye night kandabe I black mamba Black Diamond you know Black Diamond ndeka simanyi sijjukira know kale what it means? nange sijjukira let me show you what a Black Diamond it is good no it's not erabika good. bulungi It's not good kati wazze lwaki wano nga tesakuŋŋambako byamabi mikugamba byaki mukugambe mutambuze omanye egondi ebbanga lyetukumidde ekyama mweyenderako eyo nedda bambi mukama agenda kuba ekyomuli ogutalizikiramu omalidde obudde nolwo singa nagezi nenfuwamu emmindi amaaji atigula gundi naye nga tewali naye nga wamangulaako tiketi ngenda okomawo wano ngenda bamu relationship because I think I'm tired of being single. ompita ng'ogiyingiddemu I'm tired of it will end in urine no eyoyo nekyo ekiyimbi kyo kyoganye okuŋŋamba it will end in premium urine kale kankugambe tewali kyakukola kale mukugambe kati ddamu ombuuzi kati omuyimbi gwe mweyagala naye yani omulungi kaalaala ayimba obulungi ndi fani we gamba gwe mweyagalako naye gwe mweyagadde emyaka 8 kati asigenda mukugamba gamba gwe mweyagalako naye dda gwe mweyagalako naye dda it was by the very short relationship I know but manyi when your souls connect kati mbuuza bulungi wali obadde okisazi kale kati omuyimbi omulungi kaalaala ayimba obulungi ndi fani we gwe mweyagaddeko naye dda gwe mweyagalako naye dda yani oyo mwana bamuyita Black Diamond bye mulye ndowooza bw'omuntu kweka talifa ajja kufa ate njabbaawo nkwate n'amaziika ate singa tali trendinga olulya we nkugamba mayiti yegaanyi era alabika nga views ze ziri bantono ogenda kungulako tiketi oh god tali trendinga nkirabye naawe olaba otidde omwogera tajja trendinga ne mukufaako agenda tusala naye wali olabeko omusajja gwendeetinze nga mwali mu mawulire mukwano tombuuza Caroline tombuuza bintu byo tombuuza kasita ina family n'ekiyimbi kyo kyokukuta nakyo bambi oyo omwana we are now tosi mwana musajja mukulu alina n'envi kale we are friends ne music yamusala talinayo kahiti ayina nzikuba nange nakulaba neŋŋamba ddamu kunyumiza ng'oganya omuŋŋamba it's okay so musibe bulungi mweraba ono aganye tuli omuyimbi we nawe za kinnumye tekinnumye myadde ekirungi ku maziika ge ngenda gakwata oyagala ekyo bosi leka toyono mannange kyetaagisa yakola kinaawe omuleese bannange oli bro bosi kyali wange temukola bintu kale gyabumbi kijjiddewa
Abasajja ndowooza butakoma ku mouse wo kale era mwagala neera njogera ku basajja olaawe naganyo mmenya amanya neewala ebyo yogera kale bayimbi abawanvu simanyiyo n'omu siina gata bufumbo bw'abantu naye by the way nze sidoti muleke omuyimbi wo omusigazi ogenda kweyongera okugejja omusajja asembayo obumpi ogenda kweruka wenkana ezzali yali ankomanga wano Emma oyo ankoma eno ono ankoma eno sha yogerayo omulala Emma White muyimbi wamasigazi omuyimbi wo tomutugamba oyerukosinga ezzali Emma White omusajja oyo lumu bajja mugoba mu nju omukazi wano obe mujja agendayo mufumbe muleke wama tomutugamba ogenda kwerukosinga ezzali nange baayi ogenda kungulako tiketi osiibudde oba siagala kumanya oba nabo babaga bajjeko kamera batebaaga babiri kati okyaŋŋamba ki ndaba ogange nze kale sikyazangako omuntu nanfukira ekizibu nga bonfukira ekizibu kankubuulireko kiganye bisaze you're not my friend we've not chatted we will not be friends kasana nokangatiisa abantu ng'obakyazizza we're not be friends baabagadde kutya baana ebyama ne bakaaba baliwo mbu abaabavuma ati kati wamanyiire okuvuma kati bali baabavuma babijjukira ne bakaaba ensi ebakyunyizza ensi abantu bakuvuma n'okaaba babeerawo aliwo abantu abali emotion babijjukira bambi ne bakola ki ne bakaaba ekyo kintu ekya society mbadde sikyogerangako omwana yaŋŋamba bulungi kati gwe batandisa okuvuma naawe ogenda tugoba kyekyo ekyamuleta twamuziika obukomansimbi kyekyo ekyamuleta okwetta nga bavuma eyali because her abafaako sister used to talk to me omwana omulwadde yakufunira ku campus kati nga sister we basooka ne bakuuma ekyama kitayo yabitegera n'amufubutula abantu bannanga kati nga they talk to me then bino ebyatandika sister we nga takyandowooza mubeerako nnyo because abantu abamu bali bakitegedde nti omuwala mulwadde nanga sister wange yanvuddeko because of this and this and this because natuka ekiseera nga sikyakwata nnyo masimu ago I have that other MTN line ekwataga masimu naŋŋamba kitegeeza sikyalina omuntu kuba ne taata yaŋŋamba sirinyangawo ne bankubira nga kyawedde so abantu abasaibabbuli nga abalwadde mufune obudde mukirekeraawo because abantu bangi baluzinga obulamu bwabwe abantu omuntu yenna ali mu depression bwomulabanga nga omuntu ali mu depression tomuleetera ate embeera emuleetera kweyongerako oba tosobola muyamba muleke shut up kiveeko so yamwogera tomanyi ekyo ojja bufuna naawe tubeere wano ngagambye okunje kyali neweesomesasemesa obugambo obuli ku simu yo abampadde kafoni kapya hajati akanteereddeko naja ti wafuna nnyo olaba nzola nange mufunyemu emmeeza nsaba ku nnamba hajati bana ebaayi bagenda tandika okunjogerera bana mugjeeko kamera mugambe babagayaayo olowooza simanyi pawa batoni weri